mukangavulwa afuuse mawale afuuse kiwaji afuuse ekyambika nga bwagenda ne bakajajjatta buli wamu mu social media nabagamba Hamis ayina eggaali ku ground ekuba emigo ayina n'eggaali eziri mu social media abo social media bullies zibyo nagamba tebinjigula era njagala okuddamu okumutegeeza Hamis Kiggundu ebyo biggaali byewateekayo mu social media tebinjigula tubirinze tebirina kati bisirise bibunidde osimanya irumba live baani bagira bati bakasuku baani eggaali ziri muli leba yakwata ne mukwano gwange ne mutaasa ne mujja mukomera amanyi baloya tetwogera bingi nintunulira bajjo nga bajjo gwoyogera ebyo Hamis yali luddawo nga bakutwala bajjo nga tiyakutaasa muganda wange bajjo yali luddawo eggaali ziri eggaali zatadde mu social media nekidde kati kyabalidde so njagala okubategeeza ng'eggwanga tuve mu bintu by'omuzannyo tuli ku bulamu bw'abantu nze nyina omukyala mukwano gwange twasoma naye primary mukyala na bizinensi w'amaanyi nnyo mu kibuga yankubidde olunaku lw'ejjo ng'akaba amaziga bizinensi ye yonna ng'eweddewo nasoma naye paka P7 ewaffe mukyala najja n'atandika mpola mukazi wattu akoze sente ze naye yankubidde nga bizinensi ye yonna eweddewo byosanga biniigiina nti omugagga akola ku mwala lwaki tatandikira eri gye kuva eruzira nja kubatwala mulabe gye guyiwa eri si gye kutandikira gye guyiwa mugende mulabe gye guyiwa eri wansi lwaki akola yesibye wano so ekirala nti Hamis ayina eka 48 zembagambye ebyapa bya Hamis biteekeddwa okusazibwamu omwalo ogwo gudde ku bwannannyini bw'abannayuganda gudde mu mikono gyaffe